ku ssomero erya St. John Secondary School erisangibwa e Namuyenje mu ggombolola ly'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono nalyo libadde essanyu ebigezo bya siniya y'omukaaga bwe likomyewo ng'abayizi bonna bayitidde waggulu. Bano tubasanze banyeenya ggali b'enjole mu luggya lw'essomero nga beebaza omutonzi. Era omukulu w'essomero lino Henry Sali Sentongo obwedda asoma ebyavudde mu bigezo ku ngeri abayizi gye baakozeemu ng'abayizi bakuba nduulu. Our students of Senior 6 2023 performed so well. And our results, and the best mark got is 19. Ono asiimye omubaka Muyanja olw'okubawanirira. Era twebaza abazadde mutwongere abaana ku St. John kubanga abaana tubasomeseza ddala bulungi era bayise bulungi nnyo. Twebaza byonna ebikoleddwa. Twebaza Director Honorable Muyanja okutuwa support buli kimu kye tujja tumusaba n'atubeererawo nnyo okulaba nti ebintu bino tubigusa bulungi nnyo. Andrew Joseph Kunobwa ono class teacher wa senior y'omukaaga agamba nti musanyufu okulaba ng'essomero lye likoze bulungi ate ng'essomo lye lyasinze okukolebwa obulungi n'asiba buli omu alina kye yakoze Katonda amuddizeewo. Tuli basanyufu nnyo nti wano science ze twasingidde ddala okukola obulungi era neebaliza ddala abasomesa neebaliza ddala administration n'abazadde wamu n'abayizi omulimu gw'ettendo ffenna gwe tukoze okulabira ddala nga abaana baffe bakola ki bayita ddala bulungi nnyo. Omutandisi w'essomero lino Honorable Johnson Muyanja Ssennyonga asiimye abayizi okukola obulungi wabula n'asaba gavumenti okuvaayo esale amagezi okulaba ng'eyongerayo abayizi ababeera baakoze obulungi. Tunuulira ku performance nga bavuye principal passes kibasobola kuweza 50%. Naye bwe liba nga abaana be waffe mu byalo babikoze n'olabanga principal passes 90%. Gavumenti yawe erina okusalira amagezi okubongerayo kubanga kati beetwala batono ate abaana beeyongedde obungi beeyongedde obugezi.